Mu bifo ebironderwamu ebisinga obungi mu ggombolola y'e Nakawa weziweredde essaawa emu n'ekitundu ez'okumakya ng'ebifo ebisinga bitandise okulonda. Abalonzi abayingira babadde basooka kubafuuyira ne sanitayiza n'oluvannyuma ne balonda. Omulonzi abadde asooka ku kifo kya Lord Mayor olwo bakansala ne baddako. Ekifo ky'obwa Lord Mayor wa Kampala kiriko abavuganya 11 wabula ng'embiranye ey'amaanyi eri wakati wa kutebendera FDC. Lord Mayor aliko Elias Lukwago, akutebendera NUP Nabira Nagayise Mpala, akutebendera NRM Dan Kazibwe n'omuyimbi Joseph Mayanja. Division y'e Nakawa era ebadde eteekeddwa okusindika bakansala 10 ku lukiiko lwa KCCA era nabo balondeddwa olwaleero. Mpakedde nnyo kubanga abasinga balina ebyokukola nga Makerere nkuba akalulu nga nekola ki ngiye ekyokulya. Eyeesimbyewo ku bwa Namunigina ku bwa Lord Mayor omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleon alondedde ku Kaduuka polling station mu ggombolola y'e Nakawa. Omuntu aba alemereddwa okukola ebintu mu myaka 10 ate nga ati myaka 5 yina musobola okugatta byalemereddwa. So njaga tukwate akalulu kaffe tujja abakulembeze abaludde mu buyinza tuteekawo abakulembeze agenda okuleeta enkola empya n'entegeera empya. My friend, tuli ku smart generation tutegeera mu ntegeera ndala nnyo. So kye kyatujjayo nti ebizibu bya Kampala byonna bibadde emyaka mingi nnyo, emyaka gimu 2 ku 10. Tongamba nti ekizibu ky'ebyala kimaze emyaka 10 kiruliddwa solution. Tosobola kuŋŋamba ekyo sinza kiwulyaze w'omuvubuka amatambudde amawanga amanyi nti no solutions yeziri. Tosobola kuŋŋamba nti obwavu bweyongera kukwata abantu nonga nti myaka 10 kikulumya okujjanjaba ekyo. Bakwano bange mwe balinnya abalonze katulinde ebinava mu kulonda ninga mwe balinnya okujjumbira ku. Isaac Sendagire naye ali mu lwokaano luno naye alondedde mu ggombolola y'emu. Okuleeta enkyukakyuka sinzigo mu Kampala nga ne mu nkyukakyuka eyo erimu nti ngenda kugogola omwala gwe Nakibongo yingizeemu amazzi ndeetewo entambula ey'amaato. Entambula y'amaato mu Kampala ng'ejja kututumula ebya bizinensi. Ebitongole ebikuuma ddembe naddala amagye babadde be baana baliwo okwetoola ebitundu byonna. Mu kkomera ly'e Luzira abeesimbyewo bategeezezza nti abantu baabwe abateekeddwa okulondoola akalulu oba ba agent bagobeddwayo ate nga tewali nsonga ya simba lwaki kino kyakoleddwa. Nti luno olutalo terunnagwa tutandika lutandike era nga nzikiriza obuwanguzi buli erife wabula tulina okwemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda ku sayidi eri eya prison. Kululi kyaliwo ne tracing a complaint naye kirabika n'olunaku lwaleero tekikoleddwako. Winnie Nansubuga eyeesimbyewo ku bwa kansala agamba kino kigenda kukosa akalulu kaabwe. Omusirikale oba oyo w'amayinja akusanga ku gundi ng'otudde okola mulimu gwo gwa agent ogwakuweebeddwa candidate wo ne bakubuuza kyo ekyokolebwa ate ne bafuba okulaba nga bakulemesa paka ye bakugoba. Abantu batya. Abantu bajja ne mundu ku polling station abasirikale. Mu bifo bingi ebironderwamu okulonda mu ggombolola eno tekujjumbiddwa nga bwe kyabadde kisuubirwa. Zira ku kyaliwo olwasooka nti baabayisawo bi okusinziira ku bululufu bwe tumanyi ffe ng'abalonzi twalonda abantu baffe abamu ne information gye baatuwa twalaba nga si ye yeteekeddwa. Nalondera wali mutasotozo baatuwa okubala bululu ne batugoba nayo newe nalondera wennyini simanyi nalonda Bobi Wine nafunawo bululu bumeka kyekisinza okutunyiza nti tugenda okulonda naye ate nze ngenda nonde genda nonda mbulera nga mbadde ebikikola bulijjo. Ebifo bingi ebironderwamu abalondesa obwedda ebikozesebwa bye bibatunuulidde abalonzi bawadde ensonga zaabwe lwaki okujjumbira kubadde kutono nnyo. Ne kati ekyawaggulu bwe kyagaana abamu amaanyi gaweddemu kyova olaba tebasobodde kugenda kukola ki kusuula kalulu. Wabula abamu ku balonzi eky'abantu obutajjumbira kulonda kuno bakitadde ku kakiiko k'ebyokulonda olw'okulemererwa okusomesa bannayuganda ebirungi ebiri mu kulonda abakulembeze abawansi. Akakiiko k'ebyokulonda ngenda kasaba kwongeremu amaanyi kuba olwedde tulina medias platform nyingi tulina BBC Refina baleeteyo obulango nga balanga ng'akalango kayigiriza abantu ne mu kalulu akavuddeko twalabye obululu bungi obwafudde. Ndowooza byabaka abamulabe yabadde agamba nti obululu bungi ng'omu businga ne bakandidate abakoze eki abeesimbyewo. Kati bano baagala n'ennaku ez'okulonderako abakulembeze bano zifuulibwe ennaku ez'okuwummula nga bwe kibeera ku kulonda abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga abantu basobole okujjumbira okulonda kuno. Wakino zino ennaku endala nga balonda abakulembeze
ba LC5 ba councillors bazifune wachi nazo public holiday kisoboseze abantu abalobawo omukisa okusobola okujja okulonda. Abakulembeze betulonze bannange tubeegayiridde mubere n'ebirooto musabe Katonda bawa amagezi musobole okulaba nga mukulembera abantu abataddemu obwesigwa. Kyannaku nnyo okubeera ng'omuntu tolina development gy'okuze ku kitundu kyo. Mu bifo bingi ebironderwamu mu ggombolola Nakawa kibadde kikutwalira wakati w'eddakiika 5 ne 10 okufuna omulonzi gw'olaba ng'agenze okunona akakonge alonde omukulembeze gw'ayagala. Abatunuulizi b'ebyokulonda balowooza nti kino kigenda kukosa ebigenda okuva mu kulonda kuno, wabula ate kano kabonero nti akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti okutwaliza awamu bayina bye bateekeddwa okutereeza. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.